ekitongole ki KCCA kitandika okukungaanya omusolo ku nnyumba ezipangisibwa Balandi Road mu kibuga bazze beemulugunya ku ngereka y'omusolo guno. Abawooza omusolo guno banokoddwayo mu bikolwa ebitulugunya abantu olw'ensimbi empitirivu ezibadde zikandibwa ku nnyumba wamu n'ebizimbe ebipangisibwa. Ebiseera ebisinga abantu baffe tebajja kubeebuuzaako nga babagerekera omusolo guno. Weesanga bwesanzi nga bakuweereza message okusinziira ne bagamba ogenda kusasula omusolo bwe guti. Ewange juzi bajja ku nnyumba emu naye kyatwewuunyisa ffenna nga baleetedde Land Road olukalala lwa ssente zagenda okusasula ez'omwaka. Naye baasanga akyusiza ebbaati okuva mu lyeru ng'ebbaati lifuuse limyufu. Ne bamugaa tulina okuddayo tukyuseemu kubanga tubadde tetumanyi nti nno n'amabaati wagakyusa. So kitegeeza nti abantu baffe babagerekera okusinziira ku ndabika y'ekizimbe so tebatunuulira nti Land Road yona afunamu ki. Mu bikolwa ebikyamu mbaddemu n'okuggalira abantu wabweru wamu n'okuviirako abantu okufa olw'engeri gye bakwatibwamu. Naye omuntu yagenda ew'omukadde ayinawo obuyumba bwe obulina okuvaamu obusuulu n'abusiba. Omukadde n'alaajana mu kulaajana ng'agamba enforcement nti bannaye buno obuyumba bw'abazzukulu bange nti ate n'amugamba nti ate bw'otaasasule buno bwali bujulizi bulina mu buwandiike nti ate bw'otaabusasule tujja kutwala ne mu kkooti obuyumba bw'okayanira nabwo butwalibwe ku nnyondo olw'obutasasula property rates. Kyannaku twakafuna obujulizi bwa mirundi ebiri oyo omukadde yakutukiraawo. KCCA yakoze ennongoosereza mu tteeka ly'omusolo ku nnyumba okukkakkanya ku miwendo. Ennyumba bw'eba buli mwaka ekuŋŋaanya ensimbi obukadde 3 okudda wansi yakugibwako ekitundu kimu ku 100 ate ennyumba evaamu ensimbi obukadde 3 oba 5 buli mwaka yakusasula ebitundu 3 ku 100 ez'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa. Ate ennyumba bwe beevaamu obukadde 5 okudda waggulu buli mwaka yakusasula ebitundu 6 ku 100. Ensimbi zino zisasulwa buli mwaka wabula wabeerawo ennongoosereza ezikolebwa mu ngereka y'ebisale bino buli luvannyuma lwa myaka 5 olw'enkyukakyuka ezibeerawo mu muwendo gw'ennyumba zino wamu n'ebbeeyi y'ettaka mu kitundu ekyo. Omuloodi wa Kampala Erias Lukwago mu nsinkano gy'abaddemu ne bakansala bassentebe b'ebyalo ne ba Land Road okuva mu gombola y'e Rubaga agambye nti balina obuvunaanyizibwa okusomesa abantu enkyukakyuka eziriwo. Balinda kumala kubaggala ne bakutuukirira ne bagamba zibansigaddewo bambalira bikyamu nga tayimu gye waali emulugunyiza yakola ki yaggwako. Kati tugaa tukikwate mavumbavumba. Eno gazeti bagiwadde dda mu mawulire egenda kulangibwa okuva nga 1 Ogw'omunaana. Akati nze nakakute nenkawa mmeeya w'e Rubaga. Meya w'e Rubaga ku division naye wano agenda kakwata akati akaddiza ab'emiruka n'ab'ebyalo ekirungi mwenna we muli wano mwekolemu emirimu mu parishes zammwe nga mukwataganye ne meya nga mukwataganye ne kkooti abantu baffe basobole okufuna obwenkanya. Samuel Muyizi Kayayu omulamuzi wa kkooti eno asabye KCCA okukoma ku bukambwe bw'abo abakwasa amateeka amaanyi gateekebwa mu kusomesa abantu omugaso gw'okuwa omusolo guno. Oyo ennyumba gye batadde mu lukalala nga teyandibadde tesasula ennyumba zonna zirina okuba mu lukalala luno n'emiwendo giteekebwako naye si tteeka nti buli nnyumba eri mu lukalala erina okusasula. Kyekyo lwaki oyo ateekeddwamu nti alina okusasula nga talina kusasula naye alina okukola ki okujja mu kkooti naddala abo abasula mu nnyumba zaabwe. N'ensonga endala nnyingi abantu abaafa okusigala mu lukalala ennyumba okuba mu mannya ge zitalina kubaamu n'ensonga eziringa ezo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Bwe tukyusa obuufu